naye nga bw'oba wakiwadde bulungi nnyo obudde ne weegendereza obulungi bano abasajja abakuba abantu n'okutulugunya abantu emiggo ne pepper spray n'okubakubisa amasannyalaze abasinga tebalabika nga bannayuganda mubeetegereze amagye ago ge mulaba mulimu bannatives abannayuganda ne poliisi nga bo baaganira ddala okukola ebiragiro bya nakyemalira eby'okutuusa obulabe ku bannansi baabigaana kyenkiri kye mbagamba nti nno we tunaaba tutandise ne tusitukirako okwerwanako tulina high chances nti amagye ago bannatives bagenda kutwegattako naye bwe tunaatuulaawo okulo banange Kyagulanyi azanye paati ye no doubt about it Kyagulanyi azanye paati ye abuusizza abantu agenze mu international gundi n'ateekayo emisango mu ICC wawa buli kimu akikoze bannayuganda tetulina kye tubanja His Excellency Robert Kyagulanyi buli kimu akikoze ekisigalidde kisigadde kyaffe nga bannansi we munaasirika emisolo gijja ebbeeyi y'ebintu ekyagenda okulinnyira ddala eggwanga lyaffe lyeyongera kwebbika wansi nga mutunula bali babuuza nti mwaliwa nga Uganda esaanawo Uganda bagitutte tetugaanangako bagwira kujja kweyagalira mu Uganda kuba naffe abasinga tuli mawanga tuli mu nsi z'abantu abalala naye ekyenjawulo ekiriwo nti ensi endala tosobola kulaba mugwira eyajja ne bakwatibwako ekisa ne bakuwa residence oba citizenship mbwotandike okutulugunya bannansi bakaasangwawo tekiriyo okisanga Uganda wokka ntera okuwulira enjogera y'abantu abatalina bulungi nnyo magezi Mukama anansonyiwa kyogera nga bawoza nti muwoza biki mwenga muli jindi yes tuli mawanga g'abantu bala but we respect amateeka gaabwe tosobola kuvaayo you cannot even dare okuhaminga citizen n'omu bwati gwe wasangawo nannyini nsi you cannot naye Uganda wosanga n'omuchina akachina akatayinaako bwe kali kayinza okuba munnayuganda kibooko kayinza okukuba kibooko ate n'obulwa ne wookaloopa ne kakuba ebikonde no mu video n'obulwa ne gy'omuloopa Uganda gy'osanga omugwira ng'ayina amaanyi okusinga nannyini nsi just olw'okuba that person ayina backup amanyi so and so wano tusiba tubagamba gwawoza toli mu politics ajja kusanga yonna gy'oli mwalabye minisita omu akabenje ke yafunye babodegaadi be bonna ne basaanawo oyo politics ya determining enguudo kwotambulira ani kumwe ayinza okuŋŋamba oba ambulance yatuusawo mu budde bweyina okutuuka wetubagamba mulowooza nti nze kasika ndi comfortable kasika government empaddeyo kyempadde kasita some of us we don't need anything naye olw'okuba tutambuddeko tulabye systems z'amawanga bwe zitambula system ennungi nga n'omunaku asembayo asobola okufuna basic gundi basic needs ze mu budde mu butuufu bwayo nga resources z'eggwanga buli omu azibenefitingako equally. That is what we want. Abannayuganda muyiga okutambulako mufulume wadde awe Rwanda banneiba baffe mulabe Rwanda nsinjavu tugisingira wala tuyina minerals tuyina biki naye mulabe Rwanda speed gyekulirako. Some of us tetwetaaga handouts. No, tumanyi okwetakulira bannayuganda tuli bakozi
tumanyi okwetakulira. What we want is services. Twagala services. That is all. Mulabe taxi abantu ze batambirira mu kkubo. Look at the state in which public transportation mu Uganda erimu. Emmotoka tezisiba. Ebitaxi biyuza engoye z'abantu. Ebyo byonna bibeera determined by politics. Poor planning of the city. Kampala ndowooza kati mu East Africa kyekibuga ekikyasinza obukyafu n'okulabika obubi. Ebizimbe byonna bikadde. Gavumenti tefaayo nakola renovations. Ebisawo bya ssente babiina mayumba. Mbu Salim Sale buli ayagala essente gende eggulu. Who is Salim Sale? Sente z'eggwanga ajjawo olukusa olubeera nazo mu nju ng'agaba bisawo ku bisawo. We twogera bino ebintu tubeera n'obulumi bungi. Omuntu atamanyi state Uganda gyerimu yeka yashayina akamwenyumwenyu mu face. Some of these things government just yeetaaga kuteekawo system ekola. Senge ekola bweto n'emirimu ebeere creating emirimu ate on top of that nebeera ng'etambuza ebintu mu butuufu bwayo. Mulabe ekibuga kyaffe ekiri ekyafu. Ne wogenda simanyi muyenga wa tolisangayo bi trash can. Kasasiro buli omu amusuulanga bw'alaba. Ebyo byonna politics ya determine. Bana abasajja ensi tebajjaagala. Otherwise bino byonna bye twogerako bisoboka. It takes only a leader ayagala ensi ye okola these things. Mu abavubuka mu abakyasinze obungi mu Uganda naye ensi yammwe bakolera ettima. Neteekawo simanyi OTT nekola ki naye nga saawa zino buli ensi eyagaliza bannansi baayo ezimu zigabane free wifi. How will a country develop? Nga ne internet baji restrictinga wifi okumufuna oyina sooka kuba mugagga. Data n'oteekako n'ow'omutwalo tamalaako lunaku. Ensi kati eri connected globally. Ebintu byonna kati bitambulira ku internet. How will a country move forward? Nga tushayina abakulembeze aba 1900 abalowooza nti ekintu nga internet kyakwejjalabya. Ekintu nga wifi kyakwejjalabya. Bana Uganda bw'oba oyagala ensi yo bino ebintu tobiyisaamu maaso. Don't underlook these things. Education is so expensive. Why would someone pay miliyoni emu kitundu omwana agenda asome? Why? Omuntu atalina mu university ate mwene mukitwala nti n'omuntu asasula sente nyingi ennyo yabeera ne class yabeera ow'ebbeeyi. It's not like that. The system has failed. Amalwaliro wolaba ebitanda kwe babasaako abalwadde, amadagala teri, abasawo tebabasasula. Uganda wosanga omusomesa nga ye okumanya nti musomesa engatte eyina kubanga yagwa olubege. Naye nga ebyo byonna bisoboka okukyuka wetuba n'omukulembeze ayagaliza eggwanga lye. Omuntu owa 89 abalowooleza atya mu abavubuka? Come on. Tuveeyo twerwaneko tulekerawo olowooleza mu international community. Bajja kujja okutuyamba nga ffe twatandise dde ekintu kyaffe. Otherwise nannyini mufu yakwata awaluma awawunya tewali muntu agenda kujja kutununula. Tuyina kwenunula. Bobi Wine kyakoze akikoze. Tetumubanja. He's done it all. Party yagizanye.